nyo bintu bya mwe byo genda nga mutimba timbe bipande simanyi sura simanyi babu bya constitution uliza constitution telinga ya mwami Museven bakola mistake okugoba mpuuga oba okumuwumuza kale mwakola mistake okuwumuza mpuuga Alecho NUP yawedde wodda yagenze anti zikadinze kankubulire etya egwawo ya Pale nyo kutulaba wonna wosiza okubanga ate otulaba abali bunaayira tubaagala nnyo mwe banyo okubanga ate mutugoberera bulungi nnyo nsonga ku nsonga bwe tuli ndine Big Brother Uganda okulaba nga ate tuttaanya ensonga zino mukwano gwange nyogera kujjukizaako Sheikh Ashraf wali nnyo okusomereddwa nga akozesa ekitabo ekitukuvu ekya Quran akugobako amajinni agakutawaanya gwanoonya omulimu anoonya obufumbo ayagala okugendako ebweru alina byotunda nga tebitambula weekwate nnyo Sheikh Ashraf bulungi nnyo ajja kuba nga ate akola ku nsonga zo asoma Quran nga akozesa ekitabo ekitukuvu ekya Quran ajjanjaba akozesa ekitabo ekitukuvu ekya Quran Sheikh Ashraf mwekwate ensonga zonna ajja kuba nga ate mukwano gwange azitereeza gwanoonya omwagalwa wali nnyo alina byotunda nga bibuliddwa abaguzi wali nnyo amajini agakwata bulungi nnyo negaba nga ate mukwano gwaffe agakugobako kale mwekwate nnyo ensonga ajja kuba nga azitereeza ali ku ssimu ezino wammanga ennamba eri 0707 7 6 3 njiddamu 0707 7 6 3 ya Sheikh Ashraf omusomi w'edduba ng'akozesa ekitabo ekitukuvu ekya Quran sebo nkwaniriza ali ku Big Brother Uganda ali ku Flex Media Official Zey Big Bro Jamal owena kaseke tutambula mpola tuyita mu nsonga ez'enjawulo of course abantu bange abeeru bagamba agala nnyo abantu bange abena kaseke naddala bali mu Lubaga division mwebale nnyo mwebali ddala waliwo baganda bange abali mu Ndeebaawo Katale Seka Ashraf waliwo muganda wange Daudi waliwo muganda wange Mugema abangoberera awo wansi mu Ndeebaawo nga kuleerwe abali mu ISK Fit for Life Gym eno waggulu kunnabunya mwenna abo mu Ndeebaawo babuloka bo mu Ndeebaawo mbagala nnyo asaako n'eno waggulu eno ku Katale k'Emmengo abanyinamu abantu bange kati ndi nnyo muntu wa division Lubaga division waliwo muganda wange bamuyita Basamula abeeraawo waliwo Bakeni waliwo abalala amanya ngeerabira naye nga batugoberera nnyo era baagala nnyo enkyukakyuka nze omuntu ayagala enkyukakyuka nfiirawo era lwakuba nti wansala nnyo naye kati oli wandowoozayo enkyukakyuka simanyi oba ojagala obanga alaga nti mwendi nze ne munnankyukakyuka munnange ekunyumiza ki ekiri e Masaka wakitegedde eby'e Masaka mbiwulira sula Masaka manyi Masaka that is actually our greater Masaka oyo natugambe nti kikola ensonga we wabaawo abakulembeze nga Honorable Abedi Bwanika wekabonera nga Honorable Mafias Mpuuga yali leader of opposition kati abantu abo mjukira balina eddoboozi kati ebiseera bisinga ffe abantu ababulijjo mwe bannayuganda ababulijjo kuba kati nze awo navaawo ndi mwogezi wa Nuupo Nakaseke ate ndi musajja chairman yalondebwa abantu n'atalayira naawe okimanyi kubanga ekyo government gye tulimu kisobokera ddala omuntu awangula n'atalayira era n'atabeera mukulembeze ng'ekyali e Kayunga kyekyali Nakaseke kakati Masaka ebintu ebize bannange saagala mutafute ensonga zino bubi kati sobola mpa endowoozayo gwe kakati ekiri Masaka byabufuzi ekiri e Masaka onzo boy nendo wozire yabali basajja ekiri e Masaka kigenda kusanyawo National Unity Platform era mwabali mu NUP tesobola kusaanawo kisoka mwagoba Mpuuga uliriza Mpuuga ali diplomatic Mpuuga kaka nyo bintu bya mwe byogenda nga mutimba timbe bipande simanyi sura
simanyi mpuga tabyagala ekintu kya diplomatic soko kisazeewo yes ali naye mukulembeze kikisooka ekyokubiri mukulembeze asukulumyeko ku banne abalala lwaki nti bwe yasobola okubeera lead of opposition National Unity Platform president n'amulabamu obusobozi n'afuuka lead of opposition emyaka 2 kitegeeza nti era kyasobola okukola ki okubeera nga akyusaamu n'ateekawo omulala nga yo bamulabamu obusobozi era kino ekyokuba nti nno bayimiridde e Masaka oba n'aba n'ayogera kuba nali ku radio emu nempulira Honorable Abedi Bwanika ng'ayina ebintu byakkaatiriza nga bwe batajja kukkiriza kubayisaamu maaso batajja kukkiriza Kyagulanyi asussa nti okuyisaamu abakulembeze amaaso mwe mulowooza naye waliwo abantu abawabya abakulu bano ngazi nga mwami Abedi Bwanika waliwo abantu abamuwabya oba oliawo wabawo akakundi ebiseera ebisinga naye nga bambi baali batambulira ku mulamwa era saagala ebyo nabyo bigenda vaawo anti kakati obuzibu buliwe buti mwagoba mpuga ne musendanga kasasiro kati mpuga advantage gyayina ati leka nkubuulire mpuga advantage gyayina mpuga agenda mu gavumenti abakube mwami mpuga ekyokubiri leka mmaleyo leka mmaleyo ate kati ani lead of opposition temwamutwalanga mwanga mpuga yali asobola okusavinga ebisanja ebi tewaliwo pressure mutusiza tewaliwo pressure akazito kalibwe kati bamuvya constitution teringa ya mwami Museven nti ogenda kubeera ku bukulembeze emyaka 38 emyaka 4 okalakata banno ate nga waliyo neri manifesto endala eri eyo gye batera okutubbirako nti mwami Museven agenda kubakalakata emyaka 5 ebyo mubiveeko kati nze kankubira ekitufu ekiri munda yes kale wadde tebamugoba naye mpuuga mwakola mistake okugoba mpuuga oba okumuwummuza kale mwakola mistake okuwummuza mpuuga agenda mpuuga in fact yatandise dde okumenya ekibiina kale ekyo NUP yaweddewo dda yagenze anti nze kankubulire etya ekisooka Kyagulanyi kyeyalina okukola leka nkubuulire Kyagulanyi kyeyalina okukola yakikoze kati Kyagulanyi yali alina okumanya nti abasajja bano abazze abanneeripyeko anti wuliriza nti abasajja bano abanneeripyeko n'abakazi abavudde mu bibiina ebirala si bange bannabyabufuzi ba mugendo Banamboze Balutamaguzi Paulo Basegona Mpuuga Bamuwanga Kivumbi abo sibabe okitegeera kale ekyo kyekyamulema okukola ki bwe bajja mu mugendo DP block ebagobye bali analine tebalina we bali Kyagulanyi n'ayaniriza n'agamba kakati abo bazze kati baffe okitegeera kale ekisookera ddala Kyagulanyi kyalina okukola n'aba NUP wabanga yali aleese ekibiina kipya nga olaba National Unity Platform abantu byandibadde awo obuvunaanyizibwa nga kati bweze lead of opposition yandibadde awera ddala awo bajjoweero Ssennyonyi abantu abatandise n'ekibiina kye from day one okitegeera ntegeeza ggwe ne muganda wange ndaba nti National Unity Platform etambulira mu nkola ey'amateeka ate ani agiwakanyiza National Unity Platform tegoba bantu National Unity Platform buwummuza ekiseera kituuka nti nga buli omu alina okuexperiencing enkola ye n'omukulembeze tumukyuse omukulembeze ye nga tawummula era asobola okukyuka kakati nno leka nkubuulire oyagala okuleeta olutalo mu NUP vaayo oyimirire ogambe nga bwe bawummuza lead of opposition ne Kyagulanyi awummule tulonde president omulala olyoka owulire ate principle yebiki kati that is not democracy eyo teba democracy era time wejja tuuka tufune omuntu waki yeti yawummula mu bisanja bya myaka 2 nga olaba lead of opposition sikati kuba kati bali ate sikati atya bali abakulembera era constitution bwe maze okutuuka wabwe abasinga balowooza nti okutuuka evaawa uliza democracy inakutandikira ku gwe wennyini abasinga sula balowooza Joel Ssennyonyi yali tasobola kola ki kufuuka lead of ani alowooza bw'atyo mu bannayuganda ekyo kikyamu kye yalina okukola Ssennyonyi lead of opposition mwami Mpuuga bamuwa office bamusuula tosobola kuva ku bwa lead of opposition tosobola kuva ku bwa lead of opposition nofuuka commissioner that is demotion yakugamba
tukolere wamu ati yandiyogedde kikadi akyajetaga yandiyogedde ki alani mwe bimugamba nti tulabe kadi oba banagimu oba kati we byatuuse ebyo bigambo bye bayogedde ne mukwano gwe ono yali presidential aspirant oyo yani oyo Abedi Bwanika political failure ekibiina bakimenyemenye kyawedde tusobola butagamba nti political failure ate yayitamu kuba president azazunga mu bibiina ebyenjawulo ate ajazunga mu bibiina ebyenjawulo walaba omukisa we yesogga abo just ba failure Abedi Bwanika taberangako failure yayitamu kuba president yafuna obuliro bumeka abo bangi abazze nga babeerawo obera political failure kasa olemera okuweza 10% mwami Semwogere bwe yesimbawo teyabeerako political failure kubanga yesimbawo kuba president naye tabeerangako political failure era tumulabirako tuze tumulabirako ne bano buli omu buli kiti kyalimu si political Semwogere yalinga ayogera ebyo ebigambo ku DP nga olaba Abedi Bwanika wagenda ayogera n'agamba temujja tumanyira tutadde investment nyingi mu bafuzi baffe nze NUP card sijetaaga biki awo Mr. Abedi Bwanika yensobi gye yakozeemu bonna babiri n'empuuga ekibiina bakimazeewo kyawedde era Bobi Wine waba mugezi aba bantu bonna bannambooze basegona baani bamuwanga kivumbi baani bonna abekutuleko bwekyo kati bamuwa kitiibwa okimanya abantu bangi abakaba opposition bonna bali bakkiriza mu mpuuga kasaba bamugoba Ssenyonyi bamulabanga amaca omuntu abadde news report abadde news anchor abadde asoma amawulire ku TV talina lugendo lwonna lwa politics okitegeera problem eriwo ne bannayuganda temukkiririza mu muntu kubanga olwaliro Joel Ssenyonyi ebintu byakola era mpuuga bye yali akola kati tutunuulira political line office eyo onotunuulira political line olwaleero kitegeeza nti mwami Sekandi yandibadde olwaleero tava ku bwa vice president naye political line in experience mwami Bukenya gwe wandibadde bakomya wa Museven gwe yandibadde akomyawo n'abeerawo naye kati olwaliwo nti ekibiina kikula bukuzi nupu ekula bukuzi nupu yakajja NUP yamaze olugendo lwayo yawedde tugirabyeko yeeraba ababaka eganya ababaka baayo bateekateeka bw'oyinza otya okukkiriza omubaka n'agenda ku TV awulizibwa eggwanga niko kwogera kasasiro bwatyo gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okukubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana w'okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 5 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. mbwera NUP mulimu abaana n'ebyana era ve tebatumanyira kadi simanyi tebajja kubikunga ye Masaka ekibiina ekina democracy ekina omwogezi ebyo kati singa ekibiina ekina democracy mpuga Segundi senga yagobeddwa Dabi Bwanika na ne kadi bagimugjeeko dda okugera ebigambo we bityo ku kibiina ekina constitution ekina democracy ekina n'abakulembeze lwaleero politics bwe tulimu nti emizannyo mingi egitambula mu politics bannayuganda gye batamanyi kubanga munnaffe oyo asobola okubeerayo munnange nno ng'ate bakozesa mukozesa era mu kumukozesa ate n'amala n'alaba omusana oluvannyuma n'agamba naye baali bankozesa bukozesa kakati kiba tekigasa essaawa zino kumugamba jangu kadi tugikuggyeeko jangu tukugobye mwenu UP tunaakola bwe tutyo kubanga abantu bangi abajja baira tebakkiriza ne bamala ne bategeera amazima ne balaba nti National Unity Platform eri ku mulamwa era esobola okukulembera eggwanga lino naye bw'onoobeera nga agoba nga president wange agoba bugobi bantu wa principal ng'agoba bugobi bantu
kigenda bale kikola makulu nti lwaki olwaliro Abedi Bwanika yawadde endowooza ye era bw'aba ayogera ku radio ng'ayogera ne ku TV ayogera awandowooza ye nga bwe balina experience nga bwe bali abasajja bami yes tetusobola kugaana kubanga balina experience era baludde mu politics akule ow'eggwanga lino naye National Unity Platform muleme gifuula nti nno kibiina kibaddewo emyaka 20 oba 3 emabega National Unity Platform yakajja olwalero ati tulabira ku example biki byakoze Museven era yesinza omuzibula n'ama ati bakulimba nti NUP erina kye yali akoze ku President Museven nti oba alina kyageralikirako mbulira ekibiina kyali kitaddewo ekyali kinyenyeza mwami Museven nga National Unity Platform yamunyenya mu ngeri ki diwe yamunyenya Museven yali aganya okulya emmere okuba NUP gotokimanyi nti olwaleero nti obunkenke bwaliko bonna Museven yali abadeko ku bunkenke olwokuba politics saagala etya embeera yonna ebeerawo nga Democratic Party enyenya etya nze kyenjagala ontegeeze nti NUP yanyenya bweti era speaker yanyenya yawulira nnyo obuzibu olwokuba NUP ekoze bweti era bannange NUP yatazeewo mbulirayo political ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna ekyali kizze nga kivuganya mwami Museven mwami Museven n'akiteekako amaanyi n'atandika okuwamba Uganda n'atandika okusiba abavubuka okuwamba si pressure mbulira anti ebeera pressure okuwamba abantu si pressure abantu be bawamba balina ebintu bye babeera bakoze ebintu ebyenjawulo singa ogoberera abantu abamu babakwata nga bateeka ebipiira mu luguudo bonoona chorus eyo tebeerangako pressure jaso oba oyonoona bwonoonyi ne babawamba abantu be bawamba abantu be basiba tebabavunaana nti kugira bipiira ndowooza ya enjawukana y'endowooza y'ebyobufuzi nga tawagira mwami Museven era ennamba ezisinga anti yeyo endowooza abantu abasinga bali mu makomera anti byebyo ebyobufuzi byenkugamba nti twalonda akalulu abantu abamu ne batandika okwekalakasa ne bagamba akalulu batubye akalulu ne batandika okwokya ebipiira bw'oyokya ebipiira oba oyonoona kolansi mbulirayo Olivia kwagala yali Olivia Lutaya politics yayokya kipiira teyayokya kipiira ne kati yalaga anti bwe bamawana bayambalanga uniform za NUP ne batandika okwekalakasa okwambala obwambazi t-shirt n'okwambala kabaleti kiba kinzijako ki yes baguma kabaleti ne bakagana ayambadde bwambazi t-shirt omwana n'omuwamba tukirize tugaane NUP eri ku bisubi yeekuteeti ate ng'omuntu asinze okugiteeka ku buzibu ye Honorable Mathias Mpuuga kubanga baamugoba nga tebamaze kwetegereza muntu kigobagoba tebamanyi busobozi bwa Mpuuga okitegeera era senga kisoboka NUP yandibadde NUP ne principal waayo yandibadde yeetondera Honorable Mpuuga ne bakola okukyukakyuka kw'obunnambiro ne beetondera eggwanga ne bagamba twakola bubi okukyusa mwami Mpuuga kubanga Ssenyonyi ekisooka Ssenyonyi naye yennyini nnyini obuvunaanyizibwa bwe tannaba kubutegeera bulungi tannaba kubutegeera namulabye Makindye ng'ali mu kulambula binnya by'enguudo simanyi alambula biki that is not your responsibility ogende omutegeeza obuvunaanyizibwa bwe so Mpuuga yali musajja yali diplomatic nnyo ng'ebintu abina engeri gy'abikwata mu ngeri ey'ekisajja kikulu ne kati okumanyanga NUP yeekwata ku bisubi nti naye baamulonda lunaku lwennyini we baamulonda nalaba Honorable zaake nga ayagala kujjamu ssaati era ffe twali twakowadde ab'amasuuti kakati yessaawa ekintu tukyekwatiremu ne ŋŋamba kakati basajja bino baagala bintu bya kuba bulooka kuba muntu kayinja ku mutwe bintu byakwekalakaasa ate ebyo Mpuuga yali tabyagala Mpuuga ye muntu eyatakkiriza mu democracy musajja ngali diplomatic omusajja ngali okitegera ebimbe mwogera njagala era NUP ino okwetondera Mpuuga wekyo kye yakola kuba kati Ssenyonyi naye ali kazito kati ababaka tebamwagala atooza ababaka tebamwagala baali baagala Mpuuga ali kati kyekyo ekibiina awo kiba kigenda nga kiraga awo kiba muba mumenye kubaka kati leader of opposition yalina commanding ababaka bonna abali mu parliament abali ku ludda oluvuganya ajja kubagamba lwabutoogera naye bali ku buzibu kubanga kadi bajagala teri mubaka n'omu ffe tubabeeramu nze ndi w'amawulire n'otubona omubaka n'omukana
wali musanyufu okulondebwa kwa Joel Ssenyo nagamba kaji usunye nyagera kungamba ki taina kugamba si muzito mu politics wa Uganda sema mu politics wa Uganda muka nene ku university tabiranga ko giruji tabiranga abadde munna mawulire avuddeyo okitegeera kati ne yesimba wone nakawa West ne bamuwa oba MP kakati kati ye leader of opposition okitegeera kati ekisooka Joel Ssenyo ali mu katu ayina omululu okitegeera ekisooka bamulonda bandi bulondeze nti ye leader of opposition ekifo ky'okwogera NUP yandibadde akisuula muguluka oba yandibadde akiwawaayiswa mufumbiro okulaga nti kati bannange obuvunaanyizibwa bwe nina bungi yegwe MP w'Nakawa West yegwe leader of opposition yegwe spokesperson wa National Unity Platform byonna bitibwa biri ku ggwe okitegeera ninga liwo abaana bamufumbiro abasobola okwogerera NUP okwogera obulungi naye byonna byekutte bw'ati agamba ffe tuli mu kintu ffe tukitwala okitegeera that is selfishness kwefaako wekka kati NUP kyeyina okukola okwewala omutima okwefaako ekendeze okubeera selfish awo tyoke tutambule tugende mu maaso owatali ekyo NUP mama ne taata bayi tugirabyeko era 2026 n'agenda okutuuka nga NUP teriiwo kuba ekyo kati muhozi yamazedde okulookinga enteekateeka empya MK movement kati yavuddewo bagiri brandinze ne bagituuma Patriotic League of Uganda ebasomesa okwagala ensi yammwe woli wano nange wenye National Unity Platform weri 2026 era njagala obakakasa nti ebigambo byonna bye muwulira mu bannayuganda ab'enjawulo be bannayuganda abatonotono abamu abataagala nkyukakyuka eggwanga lino lifune enkyukakyuka n'enkulembeze oba n'obukulembeze obwa mateeka obutambulira ku mateeka kubanga olwaleero bw'obanga bannaffe abamu nti basobola okubeera nga baliira mu lulime ne mu luzise ekyo tukimanyi nammwe mukimanyi bulungi nnyo mulimu abakulembeze abamu oba ababaka ba parliament abamu nga baliira mu lulime ne mu luzise ng'aliyo ssente ewa mwami Museven abo be bangi ayagala obuganzi abaka 10 ewa mwami aba NUP kakati bw'obanga oyagala obuganzi mu National Unity Platform ate ng'olya ssente ewa mwami Museven anti NUP tebafaako terabiri abaana baayo tolina NUP yefaako yekka ffenna abaliyo nti tufuna ssente wabula tulina mwoyo gwa ggwanga twagala ggwanga kukyuka twagala ggwanga kufuna bukulembeze buno nga butambulira ku constitution twagala ggwanga ebintu bikyuke nga munnayuganda takyagula sukaali 15 nga munnayuganda takyagula ebyo weebiri ne Besigye yabyogera n'akolawo n'ateekawo n'ewooko tuwaaka naye tebyakola buli kimu kirina time eno tebyakola so NUP kyeyina okukola emanye nti ababaka bayo beetaaga okuba supportinga mu ngeri yonna saagala babeereeyo abantu bannayuganda n'ezo ssente ze babajjako ezo ez'omwezi mbuzirabirira kibiina abaka zibaluma ate zibaluma wayita wange ogenda mu anti kati omuntu obanga omutaddeko ekkomo okitegeera waliyo bw'oba ofuna ssente wofuna miliyoni za 3 n'omuggyako ssente musemanya ezo zigenda ku akawunti ya kibiina bakuggyako zonna neziba si zonna ssente sebo gyotoola ku muntu anti ne gano gaali maanyi kibi nnyo era nze NUP singa nagenda n'enkola ey'okuwooza ababaka ssente musemanyi zirabirira kibiina buli mubaka n'amanya nti omusaala gwe gwafuna ate alina okuggyako obukadde bwe buti musemanya service ng'ekibiina kibeewo ng'ate ekibiina olwedde kifuna ssente okuva mu electoral commission kumpi biliyoni nga mmeka buli mwaka ate ogamba ababaka nti ate mulina okutoola kati muweeyo ekibiina enkola y'abantu bano abatayagaliza abantu abatayagala nsi yaabwe sula omanyi Kyagulanyi omanyi principal abaana abantu balabirira ekyo si kikulu si yasoze okulabirira omanyi ebintu ekiriwo ofisi weziri ndagayo ofisi za NRM ekyo si kyekikulu azizimbye muki si sente za gavumenti azizimbye muki anti akitaddewo sente azijjeewa azijja mu gavumenti okakamuntu azijja mu gavumenti ate kati electoral commission emuwase biliyoni mmeka buli mwaka si yeka yaafuna n'ekibiina ekirala ekyaliwo FDC DP kugamba nti sente bazijja mu gavumenti ogenda National Unity Platform yeefunye sente yokka sente eziweebwa opposition si nopu yokka yeesosa ofuna ebibiina bikola ki nze kinnuma NUP kubanga efuna ssente okuva mu electoral commission
billion na billion kumpi mmeka ate n'ababaka n'ebawooza ate ababaka biwanyiiza oyinza otya okunzijjako ssente nga tekibiina gavumenti ekiteekamu ssente mufunemu ku mutima ogwagalize era ababaka katusabe 226 NUP ekinene ennyo egenda kubeera n'ababaka 10 mu palamenti mpuga aleeta ekibiina ekipya nti nze nkubuulira mpuga aleeta force empya batuwamba mwami mpuga aleeta force empya mwamugoba mwamwegobera mpuga ayi ate obuwagizi businzidde Masaka waneka sokwata Masaka nokwata Buganda ebisigadde omenya mu jjenje kkalu mpuga aleeta atali wa national platform wali mulaba nti wa NUP naye mpuga aleeta force egenda okuva e Kabonero eyo egenda okuva e Masaka eyo egenda okuva wano mu Buganda wano mpuga aleeta nzera mpuga waleetera ekibiina nga mwegattako nali mbaddeyoko nga mwegattako ffe twagala abantu abatambuza omuggundu mpuga kaleetera ekibiina bwati nga mwegattako teri pressure yamu Museven yali aganyeko okulyola okuba NUP wedi nga yagiwa ne ssente yagiwa ne ssente eziyimizaawo Anita Amongo speaker waffe yali abaddeko n'abeera ku pressure mbu okuba NUP tewali pressure n'emu bali mu kulya ssente tewali pressure n'emu abo ba NUP bali mu kulya ssente nze nkuwulira ababaka abalya ku lusaniya abakibayo ssente ninga teboogera mpuga aleeta force agenda kuba NUP agiteeke ku ttaka abakakase nti mwangobera bwereere aleeta mpuga aleeta bane mugenda kuba amavivi mugenda kufukamira mugenda kwetonda mpuga toleeta kibiina ate likyafejja lishafu ya NRM ejja ogenda kulaba ababaka ba NUP abasinga kati nze kankubuulire lishafu ya Museven ejja this week nga tennaggwako lishafu ejja ogenda kulaba ababaka bamwe mbadde muyita ba NUP Museven abawadde obwa minisita akikubira ddala NUP agitemu omuntu mwe mulowooza naye principal akyali kumulamu nze nkubuulira kigendererwa mwami mpuuga byonna ebiriwo ebyo bigenda kuggwa ekibiina kijja bimala kubanga tewali nnyo kyamaanyi kiriwo mwe mulabanga ebyamaanyi tewali kyamaanyi kiriwo oba oliawo waliwo bannaffe abalala abakozesebwa esente ezo ziriibwa bulijjo kubanga siyinza kugaana mwami Abedi Bwanika ebigambo byayogedde oba byayogera siyinza kugaana mpuga aleeta mpuga alina abakulu babamukkiririzaamu abaka bonna aba opposition bonna Ssenyonyi yeekwata ku bisu byawulira ddala ababaka tebamuka balina kye bayiiya ogenda wuli ogenda laba omuliro ogenda laba fire kale tumaliriza olunaku olwaleero bwe tutambudde naye omusajja wange ono nze leero mbadde muzibu nnyo oba banyiiga munyiige njagala mumanyi NUP erina okumanya obanga tuli muntu wankyukakyuka olya mu ggwanga ly'olukwe emyaka 47 gyakuze eggwanga mufuna ssente okuva ewa Museven bwe tuboogeraho nga mugamba nti oyo avumye Kyagulanyi oyo avumye NUP tayagala nkyukakyuka naye nga tuboogerako ndi ssente ze mufuna aba NUP nezazimba ekitebe zava mu NRM Electoral Commission yabawa ssente biliyoni buli mwaka mwe mumanyi naye buli kibiina ky'opposition kiri entitled okufuna ssente mpuga aleeta omuliro mpuga temusobola mwagoba wa bwereere ka mukirabe mugenda tukanga nono olwedi temukyamwambala mu bantu programu ewedde ne principal naye asobola okugira n'agamba nti akati kanveemu ono akulembera eggwanga kale wamama ne mwebala okutulaba nze mmaliriza olwaleero mwaka gumu ye president addako yatugamba Museven tajja kulayira n'alayira agenda mu nsi eno ensuubizi kuba tugenda mwagenda mukuba jeke teyagimukuba byonna bye mwogera ebyo weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar,
n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75939386 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba talkr restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba talkr restaurant bakola ne outside catering ssaako ne delivery. Emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola oda yo kati opiyo kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 55 25 oba noti 772443 Bannaffe aba talkr restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu. Onoonya ekifo eky'okuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sauna, massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 75164215 oba noti 761489 noti emu noti 4. Nina Guest House, a home away from home.